Adana moto anagenda jingiza munda tena. Fike Gaza nabadde njyawo mu kituufu ku makyanga mutasanga genda okwenda ku kituufu baga Gaza mbere ya bantu ngamba kasatu jibazi ba musango katukoleche ngamba mwana yiwetero ligulero ageno kwetolora yeba mu video ekigala ky'emundu naddawa inaagwa era bambadi baba kutenga bayine ebirundu ng'olaba nga yange bantadde nnyala bambukidde ddala mpaka mu kisenge kyange eyo bayingidde munda bakeredde mu siiri nimbagana nakoze musango ki tiboogera bagamba ojja bitegeera ku poliisi bateekawo embeera kati webituuse ku poliisi bangamba ekikukwasizza mbu otambula n'abantu abaziba ebikolobero babaza emisango nembagamba kube mukute wakajja yali mulimu omugwe mukute nga muzi wa misango nebagamba taliimu naye tutera obbalaba mu vidiyo zo nekinewunyisa nnyo kubanga vidiyo zirabikiramu abantu bangi mubaamu abasezi mubaamu abaki nga nze basibamanyi oshige buli omu abayagala vidiyo eshegeeza sigenda kuddamu kukkiriza abantu kukwata nabo vidiyo ne banteekako embeera kati ndowooza abagenzi balaba nga ndowooza byakuswaza nga abantu balitiridde poliisi nze ne basalawo bakolesooke bakole ki bante naye ng'ekyo tekinaggwa era nze nze kwetegeka eno ewaka male nzireyo manye abantu bange babatadde bati
Okay. So mu bufunze bakuvuna n'obeera n'ababbi. Era mu bufunze kibagamba munze mbeera n'ababbi n'ate abo Bebaakute nabo ewaka temuli wadde n'omu ali ku lisiti yaabwe baagala. Oboshegeera kitegeeza nze bafaani bange be bayita ate ababbi. Abaana bano bo omanyi gye babeera oba jasinawo ofuna bufunyi bantu n'obagamba mujje ero tupowemu? Nze sirina gwe mpita nga onalaba nti amanyi g'abantu oba abantu nga bakwagadde. Oboshegeera nze buli wentuuka abantu bajjula bujjuzi simanyi lwaki. Ate gwe sitagenda kwawula nti gwe tojja guli mubbi goli musezi goli oyiwa kino nze sigenda baawula mba sibamanyi. Bw'otunuulira obudde mwasuzeeyo era obudde bugendera leero we batabaata bagenda bagattako omusango omulala oba bakyabanoonyerezaako ne bakuwe after the results? Nakyo kyensonga lwaki kugambye nti buno obudde wemaze okweteeka n'ennyambala kuba nasuzeeyo ngambye kanzireyo nkole ki manye abantu bange bo batadde batya kuba bamu ku ttiimu yange abamu ba media abamu bantu bange mbeera nabo. Gwe baakubye ali mu mbeera ki? Aye nga ye ndoza simanyi mbeera gyalimu kuba muleseyo nga naye ali mukomera. Naye ali mukomera. Kino abubaka ki bwolina eri abantu abakuuma ddembe okujja mu maka ago babadde na restaurant oba ekibakiriza kyonna okukebera ennyumba? Ayo byonna nze bwe mbadde njagala okuddayo tubabuuze restaurant badde tebalina ebikonfaminga nti omuntu bazze mu maka ge okumunono oba bazze kwatirawo bantu tebabadde nayo. Chairman nga teyanyeyanjudde kuba nze kyalo kyendiko chairman wange mumanyi Bashegeera saamulabyeko bona bankuta ebintu nga balinga abagezesa nga balinga abakwata omuyayayi. Bubaka ki bwolina eri abasirikale n'abantu abaliyo especially mwe ba celebrity engeri gye babakwatamu nga mulinga ababbi? Ki kyoyinza okwogera ku mbeera eno because bantu bangi mawula n'amukwata mu mbeera bw'ekigulunedi bamutwalanga yassa omuntu nawe yembeera yemu gy'okwatiddwamu. Tugezaako nnyo okulaba nga kirimu okwenyigiriza nga mulimu abantu abamu nga bo tebabateekako nnyo embeera naye ng'ate g'ovaayo tugeze ng'olina side gy'oliko sometime bakuteekako embeera kubanga waliyo abayimbi bangi batambula n'ab'amagye batambula n'abantu ng'ab'enjawulo naye bo tebabakwata era toli musanvu oba bamutaddeko embeera mbu oba bamulumbye eyo. N'ate nze kineewuunyisa okuba nga ffe ate batuteekako embeera eyo. Oshegeera bagamba nti kyabaviiriddeko okukwatibwa bino ebintu byammwe eby'entalo ebyaviiriddeko abantu bokwatibwa? Simanyi ekituufu kubanga nange simbadde njagala okunnyonnyola tumanye byavudde ku ki. Singa tebabata ozaako ki? Nze just omulala ngenda gukubira eri abantu tusabe abantu baffe oba tugendeko era n'ababisingako abukulu bamanye abantu abo bakwatiddwa kira bazza musango ki. Thank you. Mina ekibuuzo? Tulowooze nti nno ekyakwasizza ntalo zammwe za music. Simanyi kituufu kubanga kyekyegambye nti bwenva wano ewaka ndi mu kuddayo ku poliisi manye nti abantu abo babakwatidde ki. Oboshegeera kuba nange nabaddemu nabo. Embeera gye bakwaseemu tewakoseddwa? Nze nga nze banoonyera mu kisenge kyange kubanga abasirikale eggwanga lino beewuunyisa banoonye waggulu mu kisenge kubaddeko ab'amagye Oboshegeera n'abali mu leeya banoonye mu kisenge mba nkyagulawo olina nsikirawo ddala ngamba toyingirayo eyo batandikirawo kale kwe kumpalabula nga bankute zijiiko eyo nene baziye waggulu paka wansi bagamba tuula wansi. Kale nange saagala teekawo mbeera engeri gye nalabyewo aba uniform nensalawo ntuule nimbawo ekitiibwa kyabwe nga gye babadde abangi. Okubeera nti n'abantu b'obeera nabo bawangala nabo batandise obbateeka mu mbeera eyo nti buli abeera naawe abeera mubbi abantu bagenda kwewala. Kinjagala okujjawo ekyo kubanga abantu ngabo tebajja bajjawo. Nze sibeera n'abantu nga mbamanyi nti ono akola mulimu guno wabula bonna mbasangirawo buli omu ajja ng'ayagala kafaananyi ba student bajja bagala bufaananyi abantu ab'enjawulo. Oboshegeera sigenda gaana muntu mujjangu kuba ekifaananyi nga simanyi mirimu gyakola nze abasinga basimanyi gye bakola. Oboshegeera kati juzi wano kabaka Palaso yamwogerako nga takola ki nga talina connection yonna naye naye music yagezaako okola ki oconnectinga naabo bennyininyini be tuba twekubira bifaananyi oba vidiyo ezo ezitambula. So atwogere ku kampu emu gye muli nayo ku mbiranye
yafulumya lisiti y'abantu 10 abanoonyezebwa okuteekebwa ku ntandaalo ng'era abamu ku bo mwe muli abakusapootinga nga ggwe. Ekyo ogenda kijjawo ekyokubeera nti nno buli akusapootinga tabeera mulabe wa muntu mulala. Nze nganze abantu ndooza ekintu kyongenda kirekera abantu kubanga ali abantu be batuwanika era be batukola ki. Sigenda kuvaayo kulwana ntalo era sigenda zirwana bwomu, ngenda zirwana wamu n'abantu bange. Ate bino tetulumbi bya ntalo byakukwatagana obushega n'ekitongole ne kimanya bwe kirina okukoma. Si kujja kubuuka kikomera kya muntu n'oyingira ne mu nnyumba ye nga tolina arrest warrant, tolina kintu kyonna kyonna kikwatagana nti omuntu oba omutwala wa obushegera. Kati byebyo. Mu kkomera ng'otuuse tebakuyisizza bubi. Bagamba kkomera liritya. Tebampizza bubi kubanga olwedde n'ab'emmere nasanze era nabo bageto youth. So ndowooza yabiba byebimu tebampisiza bubi. Abava eruzira bo balojja nti basula bubi mwe mwasu era naye n'omusula wansi. Just basena kwebaka kuba ebirowoozo badde awo nga nina obbibala mpaka ku makya tukole ki tusobole ova mu kifo ekyo. So bwe watuuse ne bakugisaamu engatto ne bagamba yingira. Nzowedde nagenze simu nga tukuba nkugamba banzigye mu kisenge waggulu nga sirina wadde n'essaati kungulu nenfulumirawo. Tebawuganyiza na kwambala saati nenfulumirawo ne bantuuza wabweru. Naye nga nengezaako babuuza oba kiki nga teboogera. So obubaka ki bw'olina? Obubaka bwe nina just eri bafaani bo? Bafaani bange beeyongera amaanyi era tweyongera okuba nga ekintu kyaffe tukyeyongera mu maaso. N'abantu baffe abakyali ku poliisi ati so twongera okuba nga tubasaba ndowooza akalira we babakalabye kwe kutaako nze obushegera kuba tukitimba ndowooza abaana badde batandise dde okulabisa nga balabigira ddala nti omuntu waabwe bamwagala. Kali mbadde nsaba abafaani baffe n'abaliyo era nabo tubeetaaga tugende mu maaso n'okuba requestinga babatuwe abantu baffe. Okay. Thank you.